Omusirikale wa Ssekyuliko avudde mu mbeera n'akuba essasi omuvubuka abadde agezaako okumuggyako emmundu era nga bano basoose kulwanagana. Kano ke katambi akali ku mikutu egy'enjawulo mu ggwanga nga kalaga omukuumi alina emmundu eyategeerekeseeko erya Kalyenyi ng'alwanagana n'omuvubuka eyategeerekeseeko erya Katongole oluvannyuma ate n'amukuba essasi. Bino byabaddewo olunaku olw'eggulo ku lunaku lw'abajulizi ku kizimbe kya Gwanda mu Kisenyi era ng'omukuumi eyategeerekese nga wa kampuni ey'obwannannyini eyitibwa SG Security Company. Okusinziira ku beerabiddeko n'agaabwe bano basoose kufuna butakkaanya era bw'atyo omukuumi ono n'alwanagana nnyo n'omuvubuka ono ekyaddiridde kwe kumukuba essasi. Tuzzeeyo mu kifo kyekimu era abeerabiddeko batutegeezezza nti omuvubuka yandiba nga yabaddeko ekikyamu. Bibeera bya kisiru emmundu gemaanyi emmundu ge kyolina omanya omusajja ne wabeera muto nga alina emmundu nagamba nviira genda bugenzi kuba emmundu teteesa talina muganda waayo. Okukwata emmundu nga bagirwanyira naye bano abatunzi ababaddewo balekere okusaakanya baze ne bagamba asikali babadde nga bamupika bamugamba emuntu emuli masasi otiisa temuli masasi kati asikali yafunye confidence egamba nti kambalageko ndi temumanyira muntu alina mundu kwekusikemu namubalula naye nga singa tekyabadde ekyo abatunzi abo balina omuligo bayongeddemu awo nabo omugenda banyonya kyamaanyi nnyo kye bakoze okubanga asikali yakubye oli essasi owulira kubanga kyabadde kitono nnyo asikali yabadde asa omugamba nti ddaalindeka n'amuwa gaapu emundu n'agizaayo obadde bamuteekako empingu naye ate nekyala kyenawulidde kawenja bamutaddeko empingu nga bagala mutwala ku poliisi aye ne bamuta ne bamugyako empingu kati mu kumugyako empingu nsubira yabadde bamukubyemukko awo n'anyiiga kwe kulwana nga naye agala kwesasuza. Sigala njaga ebyo ebityo babikozesa nnyo kati yeera yageza okulaba nga asikali amusobola olwamu eŋŋanzi n'oli n'amuwa. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luko Wesigire agamba nti abavubuka nga bano basaanye okwegendereza n'okulwana n'abantu ababeera n'emmundu kubanga balabika babeera balina ebigendererwa byabwe. Olunaku olwajjo nga 3 Juni twafunye embeera eyabaddewo mu Kisenyi Parish wano ku Gwanda mu omukuumi wa SG amanya nga ye Kalyebi Ismailo agambibwa okuba nti yeezoobye n'omuntu gwe yabadde ateebereza okuba omumenyi w'amateeka era ono gwe yeezoobye naye yategeerekeseeko linnya limu nti ye Katongole naye asikali bwe bamusinzizza amaanyi mu kwezooba okwo nga era mu katambi akatambula kiraga nti ono Katongole yabadde alina ekigendero ky'okukwata emmundu y'omusirikale essasi lyabuze eryamulumizza wabula asikali oluvannyuma lw'ekikola kino okubeerawo yadduse era essaawa zinaliira ku nsiko naye nga ye Katongole twamuddusiza mu ddwaliro gyakuumibwa kati ku kisago ekyessasi. Tujja batwabulira ebisingako ewanabaawo waliwo ekipya ekiriwo naye ng'embeera eno oluvannyuma lw'embeera eno okuvaawo twafunye obutambi bwa kamera obwabadde ku Gwanda Mall butuyambeko mu kunoonyereza kwe tuliko. Tujja batwabulira wanaba waliwo ekipya.